Munnakibiina ki National Unity Platform Rose Nalubowa agambibwa okonyagibwako obuwanguzi mu lukujjukujju kyadde akyaliko byategeezezza ebyava mu kubala obululu mu kifo ky'omubaka omukyalo owa Masaka City ko n'okulambulula ku byazzaako. Kino kiddirira Justin Nameere wa NRM okwekubira enduulu mu kkooti e Masaka ng'awakanya obuwanguzi bwa Rose Nalubowa wa National Unity Platform eyasooka okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo n'asaba kkooti okuddamu okubala obululu mu bifo 11 byalumiriza nti byali tebyabalibwa. Mu nsalayo omulamuzi Albert Asiimwe yalangirira okuddamu okubala akalulu kano wadde nga kwetobekamu emivuyo omwali bokisi eyasangibwa nga teriiko seal, bokisi endala ezaasangibwa nga mulimu obululu bwa Justin Nameere bwokka ate nga bokisi endala zaasangibwa nga nkalu temuli wadde akalulu n'akamu. Court proceeds to order a recount of all boxes, and this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. Bino byonna tebyalobera mulamuzi Albert Asiimwe kweyongera mu maaso n'okubala obululu nga gye byaggweera nga Justin Nameere alangiriddwa ng'omuwanguzi wadde ng'enteekateeka eno yalimu ebirumiro ekyaviirako bannamateeka okukuba ebituli mu ssango guno ko n'okwogeza bannaansi ebikikinike. Rose Nalubowa mu nsinkano gy'abaddemu ne bannamawulire maka ge agasangibwa ku kyalo Kitovu alambuludde ku byonna ebyakolebwa omulamuzi Albert Asiimwe ebyaliwo ku wiikendi, ekintu ekimenya amateeka. Twatuuka ku kkooti ssaawa 2 nga wasibe, ne ziwera ssaawa 3 nga tewali muntu yenna, ne ziwera ssaawa 4 okutuusa lwe twaleeta ab'amawulire bakwate embeera eri ku kkooti. Ono agamba nti yasalawo okwekubira enduulu mu kkooti enkulu okusobola okukola ku nsonga ze wabula ng'akiikidde essiga eddamuzi y'ensingo ng'agamba nti bano ensonga ze bazikola mu kasoobo ddala. Tusaba abalamuzi yonna gye muli, tusaba abantu bonna abasobola okwogerako n'essiga eddamuzi, tubeegayiridde wabeewo obwenkanya, ffe tukaabira bwenkanya, wabeewo okutunula mu civil application yaffe eyo mu bwangu ddala nga bwe kisoboka. Ono agasseeko nti wadde nga gazeeti yafulumye nga kuliko omuntu agambibwa okwekobaana n'omulamuzi Albert Asiimwe okubanyagako obuwanguzi baabwe, yagumizza bannamasaka okusigala nga bakkakkamu kubanga baakulwanirira obwenkanya. So twagala okubategeeza bassebo ne bannyabo bannayuganda yonna gye muli ti tetutudde kyannaku nti olunaku lw'eggulo gazeeti yafulumye ng'egaseetinze omuntu gwe mumanyi obulungi nti teyalondebwa bannansi, teyalondebwa bannamasaka, wabula yalondebwa kkooti. Ekyo tekituggyako buvunaanyizibwa kwongera kupasuwinga application yaffe eya civil revision. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.